father's heart. You are watching BGPTV, the father's heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, the father's heart. Omuntu yali muyaye omukubi w'ebikonde asindika kigaali nga n'enjaga tinywa. Omuntu yakyawa Katonda Bayibo wagirabira ng'agyokya nga baziri n'abazimu kweka yakyankalana. Obwenzi obusungu n'enjaga nga bwe bulamu bwe naye enjiri ng'emanyi omuntu ono era yalokoka naye ate okuva mwattu yalokoka teyadda mabega. Bayiba gisoma nagimalako nakiddamu yafuuka omusumba ey'esengebe okukyusa Mukama lwe yamwesigiza obuweereza obw'omuntu omunda. Asomesa emitima negiwona abala n'ebibala ne mulaba talwanira ntalo ze mu mubiri abatamwagala nga yabaagala. Senfuma yatambula olugendo basumba banafu ne bafuuka ab'amaanyi ng'abasajja babayita kisenge natandika amakanisa gawerako kulwa Kristo nakola amasomero yawandiika obutabo obw'omwoyo nange nja kubusoma nina okubiyiga. Yalina mukyala we nga mulungi n'abaana be n'obugagga n'amawanga nga gatambula naye yagaana okubyesiga neyesiga Katonda. Enjogera bbiri nti nze njagala kufa njagala kuddayo eri oyo yantuma era lwali lumu omutume yawummula. Ngeno tukaaba tusinda tuzirika nga yali mu ggulu eryabuuka kuba yali awangudde enseene embi. Senfuma yawummula okuva lwe yafa nava mu kyejo omuddu waffe nga yaweereza nange njagala mpeereze Mukama nga nkyali mulamu. Abooluganda tuve mu kwerumaluma abooluganda tuve mu by'okuyomba
buli omu akole kyamuzaza kuba tugenda. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Kanfuna katiba ak'ekyuma, kola amatafali aga zaabu. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Ekinkozesa gano aga zaabu, kuba omulimu bali kuyisa mu muliro. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Ngenda kusaba nga bwe sisabangako, kiseera kya kubotola. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Ngenda kuwa mubiri gwange nga sadaka, kwe kuweereza okw'amagezi taata. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Bwe byantambaala taata n'okuuma, ng'ontegekera okuweereza kuno. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Bwe nasanga gudde sijja kumugeya, nga mukwata ku mukono ye muganda wange. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Ngenda kwagala nnyo abatagalibwa, kubanga nange nali sagalibwa. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Kambuulira enjiri nga kyalina omukka, kubanga luli kyalumuze ne ŋŋenda. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Njagala kukola ekyanzaza, njagala kukola ekyantonza. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Sagala kuba kwabo bakulumya omutwe, njagala kuba kusanyusa Yesu. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Genda kuteeka amatafali ku mulimu guno Yesu gw'ozimba. Taata kankuweereze, kankuweereze omulungi wange, kankuweereze gwe yankuuma okuva mu buto, kankuweereze n'ontegekera obuweereza, kankuweereze sigenda kwekiriranya, kankuweereze kankuweereze nanoonya omutima gwo, kankuweereze Katonda wange, kankuweereze ky'oyagala nga kinkola, kankuweereze Kristo wange, kankuweereze sijja kutiririra, kankuweereze nga kyalina omukka, kankuweereze tomala ennaku zange, taata kankuweereze nibulamu lwa buweereza, kuweereze ne sente zange, kuweereze n'obulamu, kuweereze n'ennyumba yange, ngenda kukuwa obute, weyanjagala okuva mu buto, nga lwaki sikuweereza, wanzija muwala gy'oli, nga lwaki sikujulira, njagala amawanga gakumanye, njagala ensenzo bakumanye, osaanira kuweereza Katonda wange, njagala kuba nno kwabo abali wangula enseno, sabakawa bakabakasewo, saba onsobozese omwoyo omutukuvu, saba onsobozese taata kampeereze ni bulamu lwa buweereza, wanwanira entalo ziwera, tutegeka obuweereza buno, omubiri tekundima,
Tuli mu kudiringana omuntu waffe ow'omunda. We are dealing. Omuntu yali muyaye, omukubi w'ebikonde, asindika kigaali nga n'enjaga ginywa. Omuntu yakyawa Katonda, Bayibo wagirabira ng'agyokya, ng'abaziri n'abazimu kweka yakyankalana. Obwenzi, obusungu n'enjaga nga bwe bulamu bwe. Naye enjiri ng'emanyi, omuntu ono era yalokoka, naye ate okuva mwattu lwe yalokoka teyadda mabega. Bayiba gisoma nagimalako n'agiddamu, yafuuka omusumba ey'esengebe, okutuusa Mukama lwe yamwesigisa obuweereza obw'omuntu w'omunda. Asomesa emitima negiwona, abala n'ebibala ne mulaba, talwanira ntalo ze mu mubiri, abatamwagala nga yabaagala. Senfuma yatambula olugendo, basumba banafu ne bafuuka ab'amaanyi, ng'abasajja babayita kisenge. Natandika amakanisa gawerako, ku lwa Kristo nakola amasomero, yawandiika obutabo obw'omwoyo, nange nja kubusoma nina okubiyiga. Yalina mukyala we nga mulungi, n'abaana be n'obugagga, n'amawanga nga gatambula, naye yagaana okubyesiga, ne yesiga Katonda. Njogera bbiri nti nze njagala kufa, njagala kuddayo eri oyo yantuma, era lwali lumu omutume yawummula. Ngeno tukaaba tusinda tuzirika, nga yali mu ggulu eryabuuka, kuba yali awangudde enseene embi. Senfuma yawummula. Okuva lwe yafa nava mu kyejo, omuddu waffe nga yaweereza, nange njagala mpeereze Mukama nga nkyali mulamu. Abooluganda tuve mu kwerumaluma, abooluganda tuve mu by'okuyomba, buli omu akole kyamuzaaza kuba tugenda. Tuli mu kudiringana omuntu waffe ow'omunda. We are dealing with our inner man. Nga tudiringana omwoyo gw'okufa. When we are dealing with the spirit of death. Wandiika kano. Write this. Omuntu waffe ow'omunda ye tafa. Our inner man does not die. Tafa. The inner man does not die. Lwaki tafa? Why doesn't he die? Yakolebwa mu chemicals ezitafa. Senga zibadde chemicals. He was made in the chemicals that don't die if they were chemicals. Tafa. He doesn't die. Yakolebwa mu birungo ebitafa. He was made in ingredients that don't die. Bwe buba butafaali. If it's the nerves, abaana beetikka obutafaali bw'abazadde baabwe. The children carry the DNA of their parents. Kati n'obutafaali bw'omuntu waffe ow'omunda. Now also the DNA of our inner man. Eyo gye batusima. Where are they hailing us from? Eyo gye twava. Where we came from. Gye tufaanana. It's how we resemble. Akufunawo kawandiika kakulu nnyo. Get where treated because it's very important. Omuntu waffe ow'omunda tafa. Our inner man does not die. Lwaki tafa? Why doesn't he die? Okusinziira ku buvo bwe. According to his origin. Okusinziira ku buvo. According to the origin. Okusinziira ku nsibuko. According to the source. Okusinziira ku kikolo. According to that root. Okusinziira we yawamatuka. According where I came from. Awo kawandiike kano. Awo we yava
You write this, that where he came from, ekyo kye wali, where it is, ekyo omuntu waffe kyali. that is what our inner man is. Kasita tuzuula After discovering nga we that, yava tewaffa, that where he comes from doesn't die, ekyo kye tuli. then that is what we are. Kyukira neighbor, Turn to your neighbor mugambe ebikwatagana n'okufa gwe tufa. and tell them concerning death, you don't die. Nga njogera bino, As I speak this, ndiringa n'endowooza y'okutya okufa. I'm dealing with the mindset of fearing death. Kuba togenda kufa ng'ekiseera kyo tekinnatuuka. Because you will not die before your time comes. By the way, bantu abakyaliwo ennyo. The people that are going to last for long, Senfuma y'omu ku bo. Senfuma is one of them. Lengera endowooza y'okutya okufa kye yabakoze. Abamu ku bantu abakyaliwo ennyo. One of the people that are going to last for long, Senfuma y'omu ku bo. Senfuma is one of them. Tafa. He doesn't die. Kyukira neighbor, Turn to your neighbor. mugambe okufa si mugabo gwo. Tell them death is not your portion. Omuntu waffe ow'omunda Our inner man tafa. doesn't die. Okusinziira wa gye yava, According to where he came from, biki ebiriyo, what is there, ebyo ebiri gye yava byebyo byafaanana. what is where he came from is how he resembles. Nga bwe tugenda okulaba ebyawandiikibwa. As we are going to see in the scriptures. Nkemebwa kankasuka ebyandikwa bitono nve wano. I'm being tempted to see Isaiah a few 5 mwemu. scriptures. Isaiah 54, Mwenna we mumanyi. where you all know. Twogera ku muntu waffe ow'omunda bw'atafa. We speak about our inner man does not die. Isaiah 5 mwemu onyo olusooka. Isaiah 54 verse 1, Omuntu waffe ow'omunda our inner man, asimwa mu bulamu. he's hewn from life. Badde nsubira amina y'omusajja oba omukazi naye egaanidde. Omuntu wange ow'omunda My inner man, yasimwa mu bulamu. he was got from life. Bw'aba yasimwa mu bulamu, If he was got from naye life, kennyini bulamu. even him, he is life. Yasimwa mu butafa, He was got from naye kennyini mortality. He tafa. also doesn't die. Yasimwa mu He butaggwaawo, was born from naye eternity. kennyini taggwaawo. He is also eternal. Eyo gye twasimwa, That's where we got from. gye baatukabala, Where we were mined. gye baatukukunula, Where they got us from. gye baatukwekula. That's where they brought us from. Twasimwa mu bulamu, We were got from life obutafa, of not dying. obutaggwaawo. That is Kati eternal. ebyokufa tobiriimu. Now you're not part of death. Kyukira neighbor nze sifa. Turn to your neighbor and tell them, I do not die. Naye wandiika kano. But write down this. Ky'oyambadde kye kifa. What you're dressed with is what dies. Ky'oyambadde kiyulikayulika. This outer person breaks down. Kino kigoye, It is just a cloth. kitaka, It is soil. kivunyu, It is a maggot. mafunfugu. It is just rubbish. Kino kiyulika. It breaks down. Kifuna ebituulituuli, kifuna kibotokabotoka. It gets holes and is broken down. Nnaku ezo nange banyiga ne banzigyamu amasira. Those days they pressed me and they got pass out Pastor of Senfuma ne bamunyigamu amasira. got pass out of Pastor Oba Senfuma. Pastor Senfuma avaamu amasira, ebiriga bye bivaamu ki? If it comes out pass from him, how about you? Gaaliwa. It was here. Pastor Pastor avaamu ki? comes pass. Mugogere avaamu ki? Pass comes out from Pastor Kuba Senfuma. Pastor Bishop mutume mbwe avaamu mafuta. Bishop Bw'olina mutume gwe Apostle. batafukangako mafuta. Abamu ku mmwe muli batume. Some of you are apostles. Ng'okyakyeyita bweki tebakufukangako na mafuta. You call yourself an apostle, but you've never been Banfukako anointed. amafuta okubeera pastor. They anointed me to become a pastor. Banfukako amafuta okubeera bishop. Anointed me to become a bishop. Ne banfukako amafuta okubeera omutume. They anointed me to become an apostle. All those. Uyo avaamu masira. Pass comes out from such. Kati ate gwe gwe batafukangako. Now you who has never been anointed. Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Oli mutume? Are you an apostle? Mubuuze, oli mutume? Ask them, are you an apostle? Oli nabbi? Are you a prophet? Sigenda kwerabira twali ku heritage. I'll not forget when we were still at Heritage. Ebintu bya Katonda abikozesa abantu nga bava wala kyekyewuunyisa.
What amazes is that the Lord uses people coming from afar. mba ndi Zengebe I was in Zengebe. ne nvaayoko ne nzija mu kyaki mwe nali nvudde Then I came to Heritage 8 oba mu 8 awo around 1988. oba 9. Around 90 there. Omusajja yava mu Sweden And one man came from Sweden. yali azze okubuulira He had come to preach. nange nvudde Zengebe nkomyewo ku kitebe I'd also come back from Zengebe to the branch. aba abuulira yeetala bw'ati As he was preaching, moving around, n'asiriikira bw'ati he kept quiet for a aga moment. musajja gwe situka gwe Said, "You man, stand up. yimirira Stand up. musajja ono tumufukeko amafuta Let us anoint this man. ayina omulimu omunene He has a very great work." nga nyambadde bubi I was dressed so badly, friends. nali mpunya byennyanja I was smelling fish. naye nga mu mwoyo mpunya Kristo But in the spirit, I was smelling Christ. ayina omulimu munene He has a very great Kama gwagenda commission. omukozesa mu The kanisa. Lord is going to make him use. nga byayogera tebikwatagana nti nze ndikulembera obuweereza obwo What he was speaking was contradictory to what was happening at that moment. vaayo mumpe amafuta Give me anointing oil. kama akutuma omulimu The omunene Lord is calling you for a great commission Mu kifo kino. in this place. nze Zengebe gye nali In Zengebe, where I was, mukama yali aŋŋamba nkuzzayo mu kkanisa mwe wali the Lord had told me, "I'm taking you back to your previous church." musumba yali ayenda kuleva ekika The ekyagulanye pastor was at a very high level of adultery. yali akozesa ssente z'abantu omugamba nafunye ssente ng'agamba leeta nsabire obadde ogenda kufuna accident kasabira tezidda He was using people's money. He would tell them, "Come, I pray for that money." Then when he uses it, doesn't bring it back. yali akola effujjo He ppitirivu was doing a lot of folly. ng'ekkanisa eri mu kugwa The church was backsliding. mukama ŋŋamba nkuzza ku heritage The Lord is telling me, "I'm taking you back to Heritage kubeera omukulembeze waayo to be a leader of that church." ŋŋamba mukama saagala I tell Lord, I do not want. kati onajja Now this one comes ng'obukakafu ng'akabonero gye ndi as certainty and a sign to me tibye mbadde mpulya nga mukama ŋŋamba Zengebe abikakasizza that what the Lord has been telling me from Zengebe has confirmed it. totya Don't fear. olina bingi bye weenyuuma You have so many things that you despise. mu bantu ababadde beenyuuma Among people that were despising, ndi omu ku bo have been one of them. obutasoma nnyo 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 kyali kintawaanya Illiteracy has been disturbing me a nga mmanyi lot. omuntu tasobola kuweereza nnyo katonda nga tasomye nnyo I thought someone can't serve God with the literacy. nazirayo naddayo ngattewo n'angobayo I went back for adult education. He chased me from there. ngenda kukozesa nga bw'oli He told me, "I'm going to use you as nakyo you are." n'akikoonako And he touched that. weenyooma nti owasoma You nnyo despise yourself of illiteracy. nawulira nga nkuulamu omutima I felt he was pulling my heart out of me. nga byama byange It was my secret. ngenda okuva mu saaviisi After that service, bye yabuulira ebyaddako saamanya I didn't understand what he was preaching. eyali mesegi yange That was my message. nenzirayo Zengebe I went back to Zengebe, mwoyo omutukuvu naŋŋamba and the Holy Spirit told nze me, nakufuseeko amafuta "I'm the one who anointed you olw'ekkanisa yennyini gy'otoyagala kuddamu for that very church you don't want to go back to." ku bya bishop Bishop, saabyagala I didn't like becoming a bishop katonda at atuma all. omusajja kuva bungereza The Lord sent someone from England. omutume macfarren He was Apostle McFarren. n'ajja wano nzize ku lulwo He came here. I've come because of sinzira ku you. mirimu gy'okola According to the work you do, tofukibwangako mafuta nga bishop you've never been anointed as a bishop. mukama ntumye nkufukeko amafuta The Lord has told me to anoint you. kasita mpeereza I'm like, as I minister, at least I minister. kasita nkola bye nina okukola I do what I'm supposed to do. naŋŋamba either gonda oba jeema He told me, you obey or you refuse. ne banfukako amafuta okubeera bishop They anointed me to become a bishop. nga wayisa emyaka After several years, n'ankubira he called me, pastor Stephen "Pastor Stephen, olina paati esembayo mu bulamu bwo I have the last part in your life y'okuteekako emikono n'okufukako amafuta okubeera omutume oli mutume of laying hands on you and anointing you to become an apostle because you're an bameka apostle." baliwo nga bankolako emikolo egyo How many were around when I was being performed on those saabisabira rituals? saabirowooza saabyagala I didn't pray for them. I didn't think about them. I didn't like kolo ne them. gukolebwa It was done. nga nkankana I was shaking. ne Senfuma akyakankana Pastor Senfuma still shakes. Surely he shakes. kino ekituti nze nkitya I fear this pulpit. lwe yajja yayogera ebigambo bino When he came, he spoke these words. zize mu Uganda ku lulwo I've come to Uganda because of siridda mu you. Uganda I'll never come back to gwe Uganda. mulundi gwange ogusembyeyo This is my last time. bwe twogera ennaku ezo yafa As we speak, he passed on previous nga days takomyewo without coming back. kyankuba
It hit me. Kati bwe ntunuulira enfukako ezo ez'amafuta ezitaliimu kupanga wadde okusabira. So when I look at those different kinds of anointing without even praying or trickery, Tero gamba Mukama nyweza malize bulungi. I know I tell God to establish me to finish well. Confirmation zonna azitaddewo. All those confirmations have been put. Ku levels ezo zonna. At all those different levels, Ku mafuta mbwago gonna nga baganfukako. all those anointings they have been anointing me with. Pastor Senfuma avaamu amasira. Out of Pastor Senfuma comes pass. Banyiga They pressed me. kizimba kiri wano. It was a boil which was here. Ne basooka kibaaga They first cut it. ne baŋŋamba guma They told me be firm. ne banyiga They pressed it n'ekitulika be puri and pus came out of ki it. ekivaamu What is coming out? munziremu ki ekivaamu What is coming out? tebaagala nagoogerako balinga abatagali Pus was coming out of Pastor nsiraamu mangu Senfuma. ddala ki ekigali Tell me what was coming out. wandiika kino bw'oba oyagala Write this if you like. omubiri gwo masira Your body is pus. piwa masira It's pure pus. figayo masira Your figure is full of pus. tumbo eyo masira Your legs is pus. essira liri mu bbina masira amatama go masira Your cheeks are full of pus. wandiika akalala Write the second thing. bunyu It's full of maggots. buli kyoyina ddayo okuuta envunyuzo ddayo bigula envunyu Whatever you have, go back and scrub your maggots. Take guno care of your omubiri maggots. gulimu ekirungo ekibi This body has a very bad tolina ingredient. kyakikolera bakiyita kufa You have nothing to do with it. It is called death. nga tonnafa olwedde oli mufu Before you die, you're already dead. luddawa Where? mu mubiri gwo In your so body, si mu mwoyo gwo not in your spirit. okufa kusangibwa mu mubiri gwo tekusangibwa mu mwoyo gwo Death is found in your body, not your spirit. akitegedde kanagamba nti amen You say amen if you've understood it. kubamu akafaananyi mwe abamwozola amaaso nga muziimuula mmwe I imagine you that roll your eyes to people. envunyu The mu maggots. muliro egenda okulumba otuusa otwo otuziimuula The maggots are going to attack those eyes esimbemu olusekebe cum and puts a straw like so. enuune And then it starts. nga gwe bwonuuna obusomi okubujja mu magumba envunyu egenda kunuuna eriiso lyo It will start sucking. The maggot will suck your eyes. guno omubiri mufu This body is dead. bunyu It is maggot. masira It is pus. mafunfugu It is husk. tegukulimba Let it not lie you. gyebaleka abuluganda Well done, brethren. ebyo bwe nabimanya When I got to know that, nenkakasa I ascertained. yobu agenda tugamba mbu gutulika Job will tell us that it will break. buli omugamba gutulika Tell everyone it breaks. olumu gutulika gwayuuya Sometimes it breaks while yawning. Pripipips. ambira kulinaanye n'ogugonga bw'ofaanana Tell your neighbor likewise as you. bulijjo tugamba abagenda mu bufumbo We always tell the married oyo gw'otwala ajja kufuuyira that the one you're taking will genda ng'okimanyi go knowing it. ago mazima That is the truth. nabanyumiza pasita soladda bwe yatutwala wali ku gundi eyo Did I woteri converse? ki esinga obulungi eyo yawo mu Kampala Serena Did I converse of how Pastor Serada was at Serena Hotel? nali omukwabo abaabulira Namboole I was one of those people that preached in Nambole. olwolumu tumanyi okwetwalayo ne mukyala wange olwolumu Sometimes we go there with my wife. ku mulundi guno baatuyitanga abaabulira Namboole This time they called us as the preachers who were at Nambole. bufe It was a buffet eva kuno paka eri from here to the other side. netulya Then we ate.
ne tulya. We ate. Seera bwe tetwalina mpisa mu kulya. We didn't have manners in eating those times. Tulya kukkuta, tetulya migaso. We eat satiety, not because of benefits. Lya buli ky'oyagala. You eat whatever you want. Tikka essowaani endala. You get another plate. N'otabula olubuto. Then you mix in the stomach. Wayita essaawa 3 kunya ng'owulira embuutu n'emizinga mu lubuto. After 3 to 4 hours, we were feeling a lot of gas in our stomach. Jjukira twali waggulu. Remember, we ate in the evening. Ne tugenda mu buliri. Then we went to sleep N'embuutu. with our gas instead. Then we started releasing. Byaliwa ng'ate ononkwata otya ensobi. It was at my place, not. Kifo ky'okwogera ku balala kanneeyogereko. Instead of speaking about others, let me speak about myself. Ogwange gwe wasooka okutulika. My- Ogwa pasita. Abooluganda nange neetya. Omuvunizi wabibuddeko ajjukidde ebibye. Ako ke mulaba aseka ajjukira bibye. Tasekerera nze ajjukidde ebibye. Amen. Ne gutuliko olutuliko olusooka. I raised the first gas. I raised the first gas. Shh. Ekyagwa mu kisenge. That's what happened in the bedroom. Mukyala wange yali teyeebase yali awulira. My wife was still awake. Nagira naye naawe. N'asitula duve ennene n'agikasuka eri. Then she lifted the duvet and put it the other side. Tuggulawo amadirisa. We opened the window. Tuyina ekisenge kinene. We have a very big bedroom. Kinene. It is very big. Dirisa erisooka eryokubiri. We opened all the windows. Faani. The fan. Pasita atabukidde ekisenge akyonoonye. Eno mwe musekerera nze. You're laughing at me, Ne buli but omu ngezaako muyamba kujjukira bibye. I'm trying to help you remember yours. Ne neenenya. I repented. Mugamba nsonyiwa. I told her I'm sorry. Dakika nga teziiseewo nnyingi. A few minutes elapsed. Yansasula mu cash. Ebyo byali waffe abooluganda. That happened at our place. Yansasula nga sobola kyegaana. She paid back. Ne mmanya kati tugudde ddulo tekyali anenya munne. And I knew we were now draw. Kyukira akuli naye. Turn to your neighbor. Mugambe zino nvunyu z'oyambadde zino. Tell your neighbor, you're dressed in maggots. You're dressed in maggots. Nvunyu. It is maggots. Masira. It is pus. Mafunfugu. It is husk. Muli mutya abooluganda? Well done, brethren. Muli bulungi? Are you well? Omuntu w'omunda yekka Only the inner man taliimu kiwunya. has no form of smell. Obugalo bundaga nga obwesigwa bwo n'amaanyi go bwonna. And clap show me that your trust and faithfulness. Omuntu w'omunda yekka. Only the inner man. Ye yekka. Only him. Ngambye ye yekka. I said only him Tafa. does not die. Ne bwe yeyambula guno. However much they undress of the body N'addayo gye yava. and go back to where they came from. Ne bw'aba taziddwa wa Katonda. However much they have not gone back to Ne God bamuteeka mu muliro. and they are put in fire, Agenda kubeerayo nga mulamu. he's going to be there when he's alive Kubanga ye tafa. because he doesn't die. Nkiddamu ogwokubiri. I revisit it. Ne bw'ataddayo mu Katonda gye Even yava. if he doesn't go back to God where he came Ne from bamutwala mu muliro. and they take him to fire Olw'okuba ali mu chemicals ezo ezitafa. because in those chemicals that are immortal, Ne bali mutuuzaamu. even when they make him sit in the Ne fire gumuyitamu. and it goes through him Naye nnyini n'afuuka muliro. and he becomes fire, Agenda kusigala nga mulamu. he will stay alive. Era agenda kuba ng'ayogera bino.
And he will be there. jjukira n'omuliro gwogera Remember, even fire speaks. kiri mu bayibuli. It is in the Bible. Omuliro gugenda kusigala nga guyimba oluyimba, The fire will stay singing, nze ndi muliro ogutazikira. I am fire that never burns out. Bankola nga sizikira, I was made without burning. nakolebwa mu chemicals ezo ezitazikira. I was made in chemicals that never burn out. Mbaddewo emirembe n'emirembe. Have been there for generations. Ne wamwoyo agenda kwogera. Nange And you also speak as the nakolebwa mu Spirit. chemicals ezitafa. I was also made in chemicals that don't die. Obutazikira obw'omuliro The unceasing of the fire, nga bugattiddwamu obutafa obw'omwoyo when it's mixed with the eternity of the Spirit, bibeerewo mirembe na mirembe na mirembe, terina kubala myaka. and they'll be there for generations and generations without counting years. Mukama bwe yandabikira n'anjigiriza bino, When the Lord reminded me of this, natulika ne nkaaba I cried, I burst and olwa cried. kitange eyandeeta ku nsi, Because of my Father who brought me on the eyava world, mu bulamu nga takkiriza Yesu, who left the world without believing Jesus ekyo Christ, ekitafa that which doesn't ne die, kigenda okusikira omuliro ogutazikira. that went to inherit eternal fire. Era awo we nava okubaguka okubuulira enjiri, And from then I started preaching the si gospel, bantu bawone buwonyi bulwadde, not for people to get healed of the kubanga ne diseases, Yesu be yazuukiza baddamu ne bafa. because even those that Jesus resurrected Naye died ekyo again. ekitafa But that which doesn't kireme die kusikira muliro ogutazikira. do not inherit the eternal fire. Bw'oba obuulira enjiri, If you're preaching the ekyo gospel, kibeere kigendererwa kikulu. let it be your chief goal. Ekyo ekitafa That which doesn't die kiina kyasa emu yokka, has only one chance okutereeza ebyasoba to make right what was nga wrong kikyali mu mubiri. when it is still in the body. Kasa kiva mu mubiri After departing from the body, tekyaliyo kiddako. there is no chance at all. Genda mu Ebbulaniya essuula ya 9:27 You go to Hebrews chapter 9 verse 27. nga twogera ku kitafa, As we speak about that which gwe doesn't mwoyo die, gw'omuntu that is the spirit of man, n'ekifa, and what dies, ekyo ekiggwawo ekivunda. that is consumed and breaks down. Mannya ki ag'omubiri gonzijukiza amannya gaago? Mannya ki? Remind me the names of the body. Bunyu. It's maggots. Era bulijjo ŋŋamba abantu, And usually I tell people, kiro z'obala, the kilograms you kati count, nze nina 91, I have 91 now. neepima bintu byakwerwanako, neepima. I measure myself, I weigh Kira myself. neighbor mumbulizo olina mmeka, Turn to your neighbor and tell them how many do you have. akunyumiza yangweka ayina mmeka. And then they will tell you how many they have. Kati obeerawo otya nga teweemanyi? Now, how do you be there without knowing yourself? Naye kale mbufunze In brief, ezo kiro z'omanyi, those kilograms that you know, katwale ezange 91 let's take mine as 91, za nvunyu, they are full of maggots. masira, Pass. mafunfugu. Era oteranga n'ogendako ku minzaani n'obuuza kati nina envunyu mmeka ye kati? Sometimes you should go to the weighing scale and ask how many maggots do I have? 91. Nina amasira genkana ki kati obungi? How much pass do I have? Genda opime amasira go. You go and weigh your pass. Bakyanjagala. Do you still love me? Bannamasira gye muli? Bassemasira gye muli? Those from the clan of Pass, are you there? Mu nzira emu ffenna tufunye erinnya pya. We've got a new name. Mbagambye oba pasita avaamu amasira, ebiriga bivaamu ki? If out of pastor comes Pass, how about the rest? Wandiika kano, teri alina mubiri mulongoofu. Taliyo. Write down this. No one has a Taliyo. clean body. No one. Taliyo. No one has Olina a omubiri clean mulongoofu body. gutya? How clean is it? Teguliyo. There is no clean body. Bijjo ŋŋamba abantu. I always tell people, Queen nga yakoze pupu. when the queen has gone to the toilet, Ne bamufu. Sigambye mu toilet, ŋŋambye pupu. Ne bamufunira akabakuli. when the queen has released feces, Akabakuli nga katukula. and they get a very clean dish, President Trump naye n'agira. and President Trump also releases his, Putin naye n'agira. and Putin also. Naye nga tebabugatta, buli omu wa akabakuli kake. Everyone has their different bowl. Besigye. Best. President Museveni. Senfuma. Senfuma.
President Museveni. N'okuŋŋaanya abapasita bonna b'ogamba ab'amafuta. Buli And omu you sijja kwogera gather, mannya g'abapasita naye bonna buli gwe gw'omanyi gamba n'oyo buli gw'omanyi. and they gather up all the anointed pastors. Obubakuli ne bujjula wano. And the bowls are full here. N'obw'abalalu. And for the mad Mulalu people, w'ekasubi ow'ekatwe abalalu bonna ne babakuŋŋaanya. the mad people from different areas, Ne baleeta pupu oyo mu bubakuli obutukula. and they bring their feasts in clean bowls, Ne bakuyita. and they call you, Jangu otuyambe. come and help us. Mu bubakuli buno bwonna bwonna In all those bowls, otwawuliremu pupu wa queen. and separate the feasts of the queen. Tosobola mwawula. You can't separate it. Omwawule ku w'omulalu. And you separate from the mad one? You cannot. Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Gamba oli factory ya pupu. Tell them your factory of feasts. Museka biki nga mwavudde neeka mumaze okufulumya factory ezimaze okukola. Kino tuli mu kiraasi y'emu. We are in the same class. Weetaaga kubuuza neighbor w'ogendedde okijjira wano factory bazze emaze okufulumya oba w'oviira wano lw'egenda okufulumya. You need to ask your neighbor whether the factory has already functioned or not. Mubiri. The body. Yakibalaga mu Bible nga Katonda yakiseetinga. I will show you in the Bible when it is God that set it. Twambale kino ekivunda. That we dress up in this that is consumed. Masirambu nnyo. Maggots and pus. Era bulijjo ntera okugamba abantu. I always tell people, Mukama wange eddakiika zaabwe teziweddeyo. Buli ekigugwamu betu everything that enters you, kyonooneka. it gets spoiled. Whatever enters you gets spoiled. Singa tufunayo giraasi If you could get a glass, ng'etukula a clean glass, n'owandamu amalusugo. and you spit your saliva in it, and you spit several times, Egiraasi nejjula and the glass becomes full, n'ereeta n'ekyovu nga nakyo kya malusugo. and it even brings some kind of form of Ne saliva. nkugirayo emitwalo gyange ebiri ninamu ebiri temutya. And I get for you my 20,000 shilling, Ne nkugamba and I tell you, nkusaba wuuta amalusu ago. I request you to take up your saliva. Gaani gago. Whose is it? It is yours. Bwe gavudde mu kamwa gagudde luddawa? Where has it come Mu from? giraasi etukula. It has gotten into a clean Kati glass. nkutegeddeko emitwalo ebiri. Now I've put for you 20,000. Gawuute. You take that. Wulira n'omubiri gwetya gwekanze. Nejjukira. Gwekanze gwo. Even your body is fearing your own body. Nga twambadde envunyu. As we are putting on maggots. Mafunfugu. Verse 6. Masira. Pass. Ebyo bwe mbimanya. When I got to know that, Bye binkuba ne bwompanika n'onteeka eri waggulu maliza nga mbona awanika masira. Bannange senga badde amanyi. Awanika nvunyu njereere. the horrors hit me up. Even if you lift me so much, I already think about myself as maggots and pus. Bannamasira mubuuze ku bassemasira. Buli omu wubira ku munno. Bannamasira mugambe bassemasira. Muli mutya bassemasira? Past tribemates, swept your fell past Temwagala tribemates. nabyogerako nga muli bamalayika nnyo. As your angels. Juzi basse omwana waffe. They killed our daughter recently. Abooluganda omubiri guwunya. Friends, the body can smell. Wabeerawo ekintu ekiwunya wansi w'enjuba. If there is something that can smell under the Omubiri earth, gw'omuntu gwa mutawaana nnyo. the body of a person can smell surely. Nagendayo ng'okuzika kwaggwa. I went when the burial was done. Naye ng'omulambo we gwali mu nnyumba ekivundu kikyalimu. But where the body was inside the house, there was a lot of Omubiri smell. guwunya. The body can't smell. Kyova olaba abasiraamu tebakusaagisa. That's why the Muslims bury Kasita immediately. bakakasa nti wagize mwangu weego. When they know that you're dead, they bury you immediately. Muli bulungi. Are you good? Emmere neyingira nga mmere. The food that enters as food Neefuluma nga naawe ogitya. and gets out when you're also fearing it.
luli nabagamba I told you, bw'ogirya n'egugwamu when you eat it inside, you eat, you pack yourself. You even don't want people to see you eating my food. Let us all say, my food, my food. Speak it while chewing, my food. It is. And if something is trying to chase it, and you ate it in a very big hotel, a lot of money, me, I'm high class, I eat expensive food. What you wherever you eat your food from, whether expensive or in a low place, it always becomes maggots. I said feces. By the way, muntiisa butiisa mu bazungu mbulira mu luzungu ndenyanyamulira katebe nagenda wa Brazil. When I went to nyuma kubeera Brazil, musomesa I was worthy to become a teacher of English there. kasita emmere ekomawo When the food comes back ng'eyitira mu kamwa through the mouth, aga katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kya gonja tosobola giyita mmere. for sure you can't call it food when it comes out from your mouth. Vomit it out. Vomiting that food. Toyinza gamba baana muletaka bakuli. You can't tell your friends to bring a bowl and put in that food. N'owulira nga biweddeyo You feel it's over, n'okakasa biweddeyo and you ascertain that the food is over, n'ogamba njiddamu ogwokubiri and you tell them, I'm eating it the second time. nga twambadde ekintu ekizibu We are putting on something that is hard, ate ki ekitulimba and it's what deceives us. ekintu ekivundu Something that rots. kye kituugula It takes us astray. twambadde nga kizibu abooluganda What we are putting on is a very kyo kyennyini difficult thing. kikimanyi tekigenda mu bulamu butaggwawo. It knows it's not going to inherit eternal life. Somera Ebbulaniya 9:27 Read for me Hebrews 9:27. Bakolinso ekisooka 15:5 1 Corinthians 15:50. omubiri gwe twambadde tegugenda The body we are putting on doesn't Bayibuli go. eguyita nvunyu The Bible calls it maggot, masira pus. kivundu It is rotten. teguyina gye gulaga. It is not going anywhere. Wandike nakano bw'oba oyagala. Write this if you wish. Eggulu ly'omubiri gwo The heaven of your body y'ensi mw'otudde. is the earth you're seated in. Teguyinaayo kintu kirala. It has no other place. Kyova olaba gukusaba buli kye gwagala. That is why it asks for whatever it wants. Sirina gye ndaga. Give me, I'm not going anywhere. Mpa. Give me. Kuba teguyinaayo ssuubi ddala. Because it has no other hope. Teguyinaayo ssuubi ddala. It has no other hope. Buli kye gulaba mpa. Whatever it says, give me. Mpoyo mpa. Give me that, give me Naba this. akagoye mpa. See that dress, give Bwe me. sikafuna siina we If ndikafunira. I don't get it, I won't get it Omusajja anywhere. wuuyo mumpe mpa. Give me that husband. Give me that Naba husband. ekikazi mpa. Give me that lady. Embiri gyaffe gijjudde mpa. Our body is full of give me. Kubanga teguyina ggulu ddala. Because it has no other heaven. Wano guli mu ggulu lyagwo. Here it is in its heaven. Gambya ate Ebbulaniya 9:27 Hebrews 9:27, what does it say? Era ng'abantu we baterekerwa okufa omulundi ogumu. Abantu nga bwe bategekerwa okufa omulundi gumu. And as it was appointed for men to die once, Oluvannyuma lw'okwo musango. Oluvannyuma lwo nga waliwo ekifudde. but after dying,
waliwo ekintu ekirala ekigenda okusinkana omusango. There is something else that's going to meet, which is judgment. Ekyo si kyenza okwogerako leero. It's not what I've come to talk about today. Omuntu waffe ow'omunda Our inner man tafa. does not die. Kyabadde ayambadde What is dressed up kyekifa. is what dies. Ekiva mu mubiri guno When it leaves this body, ye ng'abaddemu he has him, ng'agenda ayimirira mu maaso g'omutonzi we goes before the Creator, ng'alyoka bamulaga lwaki baamuteeka ku nsi and then they show him his purpose of being on earth. balage lunaku ku lunaku They show you day by day nebiki ebyalulimu. and what happened in it. Bakolinso ekisooka 15:5 1 Corinthians 15:50. twogera ku muntu waffe ow'omunda. We are speaking about our inner man. Wagambye watya 15:5? What does it say? 15:50. naye kino kye njogera Kyogere. abooluganda ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kiddemu ekyo. naye kino kye njogera Kyogere. abooluganda ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Ate. Katonda, so okuvunda tekusikira butavunda. Laba mbabuulira ekyama, tetulyebaka ffenna. Kino ekivunda. This that gets rotten, Munyambeko ekikola kitya? help me, this that gets rotten, Mwogeze maanyi mpulire ekikola kitya? this that gets Ekivunda. rotten. Laba mbabuulira ekyama, Kyogere wama. tetulyebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa. Yobu 7. Job 7, Nyirwakutaano. Job 7 verse 5. Yobu 7:5. Job 7 verse 5. Ekyo ekitafa That which does not die, ekyaliwo mu mirembe n'emirembe 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 egitabalwa that was there for generations that are not countable. kyasimwa eyo mutakoma It was hewn from mu eternity, butaggwaawo from mu eternity, butategeerekeka not mu understanding, buziba in the depth, eyo mu bulamu in that life. twaliyo myaka ki Which years were we there? egitamanyiddwa The years that are not known. ekyo kye baasima ekyo What was hewn from kye there? bajje What they got from there? kye baaleeta kyekyo kye baaleeta kyambale ku guno oguvunda It's what they brought to be dressed in this rotten body olw'akaseera. for a moment. Bulijjo bwe muwulira nga ŋŋamba sigenda kuwangala kambala buli olwaleero Usually I tell you I'm not going to last for long. I'm warning you today. kwe nava okuzuula sigenda kuwangala When I got to know that I'm not going to last for si long, lwakuba ngenda kufa nkya not because I'm going to die tomorrow. sigenda kufa ng'ebulayo eddakiika I'm not going to die when minutes are ate remaining. sigenda kwongerako And I'm not going to talk. naye namala kumanya But I first got to know kasita opima obutaggwaawo that when you measure eternity, eyo gye twali where we were mu mirembe n'emirembe n'emirembe in those generations, emyaka obuwumbi n'obuwumbi billions zillions and whatever bweba eriyo omuwendo omulala gukubisemu emirundi zillions again for the millions of times, zillions, trillions, and all that. ki ekisingako ku trillion ne zillion zillion yeri waggulu It's a zillion. kati zillions emirundi zillions Now zillions multiplied by zillions, okubisemu zillions oyongezeeko zillions nazo ziba ne zillions nga teziggwayo and you multiply zillions ezo zillions ne zillions ne zillions z'emyaka with zillions and zillions infinity times. gye twalimu Where we were, katwava eyo now it's where we came from. ne batuleeta mu buno obuggwaawo And they brought to us in this which buli is babuyita consumed. butaggwaawo The other one is called eternal life, amakulu gaakyo buno bukola butya meaning that this one, munzire buno bukola butya this means that this one is not kati eternal. bw'obala emyaka gy'awano egiggwaawo Now if you count these years that are not eternal n'ogibala and you count them, bwe baasalawo tubegerako ennyo when they decided to count for us,
myaka 1000 lwe lunaku lumu. 1,000 years is one day. Bw'omala emyaka 1000 After spending 1,000 years wano ku nsi, here on earth, mu nsi y'omwoyo bw'owangadde olunaku lumu. in the spiritual world, you've been there for Bwe one day. namanya ekyo nagamba When I got to know that, I said, oh, tegeeza sigenda kuwangaala. meaning I'm not going to last for long. Myaka 1000 ku nsi 1,000 years on the earth lwe lunaku lumu ku butakoma. is one day on eternity. Nengamba ekitegeeza sigenda I kuwangaala. said I'm not going to last for long. Nava mu kusaba n'okusiba nga ninga akolezebwako omuliro. I ended fasting and prayer and fasting as if I was ignited. I'm not going to last. Lwaki? Why? Bwe mpima obutakoma n'obutaggwa obutabalika, Because when I measure eternity, which is not countable, gye nava where I came from, ne bandeeta, nava mu butaggwawo ne bandeeta mu buggwawo. I came from eternity and they brought me to life, which is not eternity. Nava mu butafa ne bandeeta mu bufa. I came from where I was not dying unto death. Kati mbuulira, Now tell me, bw'ayagala okuwangaala ennyo. you wants to last for long? Nayimirira wano I stood here nga nfunye okubikkulirwa after getting the revelation okw'obutakoma, obutafa, obutaggwawo. of eternity not dying. Eyo gye nava. Where I came from, Kyova laze neesunga okuddayo. that's why I have so much rejoicing going back. Wabeerawo omuntu bw'oggyeko bino ebitutawanyatawanyamu ebitonotono, If there is someone ne wabeerawo omuntu alina eddembe ly'obulokozi ku kufa. that's the freedom of death in salvation. Nasumululwa. I was delivered. Wulira obugalo obuvaayo. Bwe namanya ekyo natya. When I got to know that, I feared. Wangi I said, naŋŋamba ekyo ekitafa and he told me that which doesn't die, kyava mu butakoma, it came from mu eternity. butaggwaawo, In that teri incorruptible, kufa, there is no death. ne kireetebwa mu buggwaawo What is brought in this which is consumed, era obufa. and what dies. Bwe namanya ekyo, When I got to know that, kale abantu bazze kunkansolinga. people have come to counsel me several. Pastor, Okimanyi nga okwatula okufa kiyinza okuleetera okufa amangu. do you know then when you utter that you're going to die, you may die so early? Okimanyi ng'obulamu n'okufa biri ku lulimi lwo. Do you know that death and dying is part of your tongue? Lekeraawo kyatula kubanga oba okuyita ne mugamba kwanguweko mangu ddala kwanguwe. I request you not to utter it out, and I'll tell them, let it come very fast. Kyototawaana kunkansolingamu kyekyo ekyokufa. What you shouldn't bother counseling me in is about death. Oyogeza butamanya, njogeza kumanya. You speak out of ignorance, and I speak out of knowledge. Oyogeza kutya, njogeza butatya. You speak out of fear, I speak without fearing. Tetuli ku peegi y'emu. We are not on the same page. Gye baleka abatagenda kufa. Well done, those that are not going to die. Namala okwogera ebyo, okubimanya ebyo, After knowing that, ne mbiwandiika. I wrote them down, Ngamba Mukama nkwebaza. and I told God, thank you Omwoyo gwange ogutafa for my spirit which is eternal. gwava mu ggwe, It came from you. gye ŋŋenda okudda eyo. Where I'm going to come, Teri bulumi, there is no teri pain, maziga, there is no teri crying, kuswala, there is no shame, teriyo bikanga. there are no Twala scarring. omuddu wo. Take your servant. Enzija mbibuulira wano. I came and preached here, Abalina amaziga okumpi. and those who had tears were nearby. Pastor waffe alabika atusiibula. Pastor is saying goodbye to us. Oh, Pastor is going. Agenda tulekera ani? Pastor is going to leave us for who? Pastor is going. Oba Pastor Gondi agenda tusoma. Oh, Pastor Bonda met pastors after he's gone. Oba ani gwazaako. Oh, who is going to lead us next? Pastor is going. Ne mbabuuza. And I asked them, Mwagala mpangala emyaka emeka? how many years do you want me to last? 120. 120 years, Pastor. Nzirayo kuzino kalukirete ezaagonza ebintu. And I went back to the calculators to count. Myaka 1000 lunaku lumu. 1,000 years one day. Kye kibalo. That's the countability. Mu nsi buwangala emyaka 1000. When you mount 1,000 years in the earth, Butaggwawo ba wakawangala olunaku lumu. eternity you will have spent one day. Kalikuleta yange ng'eŋŋamba My pastor was telling me, nti bw'okola ekyo ekibalo if you do that countability, oba owangadde essaawa 2 n'eddakiika 4.
you will have lasted for 2 hours and 40 minutes. Ngenda okudda ku Sunday nga ningaliko gwe bakolezezaako omuliro. When I came back Sunday, I was like ignited. Nabuulira okufa. I preached death. Ne yaliwo ng'omukyala ebyenda ne bimutokota. And my wife was also so worried. Omugenzi. The former wife. When we came home, she told me, break down whatever you spoken. I told her I'm not going to break it away. Because of faith, we are alive. I told her by faith. You're not the first person who was part of faith. Even the father of believers called Abraham died. We argued for about 3 hours. Break it. I told her I will not break it. 1,000 years. You will have lasted for 1 day. When even the father of those unrighteous, called Adam, he didn't even spend a day. If Adam had spent 1,000 years, that means Adam would have spent 1 day. But he died at 930 years. And I said, if the father of sinners didn't even spend 1 day, how about us, the grandchildren? Our grandfather didn't spend that. How about us? Well done. I came back and asked, how many want me to last for long? How many years do you want me to last? All of them as if that 120 years, Pastor. I told them, get hold of your calculators. You want me to last for 2 hours and 40 minutes. Now, if the accountability shows that, fellow maggots and clan maggots, who is going to last for long? Respond to me. And there was silence in the heavens. And there was also silence in the church. This is a secret. You should not fear death. That doesn't mean that you're going to die soon. No. He doesn't. I'll not forget my first best man on the first wedding. Mr. Mbogo Nsi Eribetia. He's called Mr. Mbogo Nsi Eribetia. Yalwala. He fell sick. Yalwala. He fell sick. Zinemvunyuze. His maggots. His dust started getting off. And he started getting rotten. The stomach bulged up. The doctors, they put some kind of fine in him. I reached the hospital. And he was so bulged up. When the jerrycan of water, in a few minutes, sorrow is filled up. He has a straw. It takes out the water out. When I reached at Mr. Mbogo, he was the old of this church. And I looked at the body. He told me, Pastor, don't worry. I'm alive. He wouldn't believe in dying just like that. Pastor, I'm alive. I'm going through this. I'll have testimony, Pastor. Don't worry. We have a lot to do, Pastor. Let me warn you. Even Jesus didn't accomplish them. Do what you can and leave the world. After saying farewell to him, we come back after 4 hours.
The next phone call. Pastor. He has breathed his last, Pastor. He was my friend. Kano kawandiike bw'oba oyagala nze oyinza okuba ng'onkyaye naye kawandiike. Write down this if you so wish. Si gwe wasookera mu bulamu. You're not the first person to be alive. Okawandiise musawo oba tonnaba? Musawo obadde oti. Era si gwe ogenda okusembayo. And you will not be the last. Okawandiise maama? Have you written it? Byakaaye si gwe wasookera mu bulamu Katonda teyatandika naawe. God didn't begin with you. Era si gwe ogenda okusembayo. And you will not be the last person. Kozesa akaseera k'olina. Use the time you have. Oweereze Mukama. And serve the Lord. Bwe namanya ebyo. When I got to know that. Senfuma saagala kufiirwa lunaku lwe mba ntuuseemu. Me as Senfuma, I don't want to miss out on any day. Kubanga mmanyi leero wendi. Because I know today I'm alive. Enkya bambika. The following day I'm being announced dead. I have questions to my God. When I'm asking him, Lord, what will kill me? What day will it be? What will I die of? How will I die? Not things of fearing the Lord. It's full of love. My spirit. One day, I'm going to get out of this heavy body. And I go back and meet my friend. I'm not going to meet him when dressed in maggots. Because this does not go anywhere. It doesn't reach. This is maggots. My maggots. It is dressed up in this figure. Maggots. You take soda, you give maggots. And gets out as urine. This is an announcement. If you're eating food, call people and tell them this. Come, we eat our feces. Call them. Come. Come, we eat feces. When you see food and you see it as feces, you'll never be greedy again. It is said there was a family. Someone would tame them. Whenever they would eat, he would come. And it filled them up. And they were tired of him. One day, as they were about to serve, I don't know if they had already served. Then they saw him coming. And they pushed the food under the bed. They were tired of him. And he reached. He looked around. Well done. How are you? How have you been? What is new here? But that aroma of food was still going around. So as he was moving his eyes, then he saw the food under the bed. He said, okay. I found people that were beating the snake up there.
Mubitegedde? Do you understand? Lekeraawo okumma abantu emmere. Stop being greedy over food to Ne people. sente. Even money. Sente si sente. Money is not money. Sente bipapula. Money is just papers. Ate ebyo tukozesa okuweereza Mukama. And it's what we use to minister to God. Gamba amina mpulire. Say amen. Kasoma olunyiriri nve ne ku kituuti. Let us read the last scripture and I leave the pulpit. Yobu 7 olunyiriri lwa 5. Job 7 verse 5. Omubiri gwange gwambadde envunyu Ng'olabye. Eddiba lyange liziba ne litulika nate. Gukola kutya? Eddiba lyange. Kale buli omu osome Yobu 7 olunyiriri lwa 5 ddoboozi ddene wagambye watya? Everyone read Job. My flesh is Omubiri flesh. gwange gwambadde envunyu n'amafuufu go. Eddiba lyange liziba ne litulika nate. Gukola gutya? Gutulika tuli. The body gets cracked. Tuyina ebivundu mu nkwawa awo. We have rotten things in our armpits. Teri mulongoofu mu nkwawa. No one is clean in the armpit. Tuzikeeza ku mazzi. We can try that on water. Okuggyako sisita gundi yalabika mulongoofu mu nkwawa. Maybe sister so and so is so clean in the armpit. Kivundu kiwama tukawa. There is smell that comes from here. N'okikuba sabbuuni. N'oyongerezaako perfume. Kyovula nze njagala nnyo perfume. You try to clean it, you use soap, perfumes. Mwenna muwunya enkwawa temuntiisa. Nammwe abali ku online. You all smell in the armpits, even those online. Kivundu wano. Rottenness in the Ne armpit. bw'onaaba. However much you shower, Kiva eri munda. it comes within. Muli mutya bannanvunyu? How are you, fellow maggots? Muli mutya bassenvunyu? How are you, clan maggots? Wulira obulango buno. Listen to this. Oli mulungi n'abo abakuwaana nti oli mulungi ng'omwoyo gwe gukyatudde mu mubiri gwo. You're beautiful, and people tell you're beautiful when the body is still seated, when the spirit is still seated in the Kasito body. ogusembayo. When you breathe your lust, Teri akwagala. no one loves you. Teri yakwagala. No one loves you. Ate teri mulambo mulungi. And there is no good corpse. Egimu gifa giseka. Some corpses die while laughing. Naye ne bwe gusekerera abantu baguteekayo. But when they laugh, even the people bury it. Muli bulungi? Are you good? Tuddiingana kyeyo kyakufa. We are dealing with the spirit of death. Toteekeddwa kutya kufa. You should not fear death. Leero mbuulira tandikira awo. We shall begin from there. Oteekeddwa okusumulukuka. You must get out of that. Tambule nga oli wa ddembe. And you walk when you're free. Yimira ku magulu. Stand up on your feet. Teeka emikono gyo mu bbanga omukowole Yesu. Put your hands up in the air and call him Jesus. Ddoboozi ddene Yesu. Jesus, Nkwebaza I thank you olw'olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda. for this inner man conference. Mikono mu bbanga Yesu. Jesus, with your hands lifted Nkwebaza. up, I thank you. Luno lwe lunaku lwe nninawo This is the day I have okukozesa omubiri gwange to use my body okugondera. to obey you. Ayi Omwoyo Omutukuvu, Oh, Holy Spirit, nyamba help me onzigyeko okutya okufa, and take out the fear of kubanga death, si mugabo gwange. because it is not my Nze portion. wa mwoyo, Me as a spirit, nziggyako okutya okufa, take away fear of death, kubanga si mugabo gwange. because it is not my portion. Nze ndi bulamu, I am life. nava mu bulamu, I came out of life. nasimwa mu butakoma, I was get out of eternity. nava mu butagwawo, I came out of nava eternal. mu buziba. I came from the deep. Eyo gye nava, Where I came from, gye nnina okudda. where I have to come Ayi back. Omwoyo Omutukuvu, Oh, Holy Spirit, sitya kufa, I don't
fear to die. Sigenda kufa I will not die. ng'ekiseera kyange tekinnatuuka. My time is not yet. Mpakanya buli kyonna I urge you against all ekijja gye ndi that come to me nga kyagala okunzita when it wants to kill me. ng'ebiseera When tebinnatuuka. the time is not yet. Nkigaana. I refuse it. Kyatula nkigaana. Refute it. Nkigaana. I refute it. Endowooza eyo That mindset ey'okutya okufa fearing death endeetera okumalibwamu amaanyi that causes me to be discouraged. ngimenya. I break it. Be released. Tendowooza Be yange released of my mind. fuluma nangirira. I declare Ngenda kubeera mulamu. I'm going to be alive. Ngenda kubeera mulamu. I'm going to be alive Yasanguza emirimu gya Mukama. to do the will of my Ngenda God. kuweereza I'm Katonda. going to serve God. Rashetererere. Wandaga. Wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi Yesu aikitange omusalaba bali bagubagira nze Yesu wandaga ekisa kyo Yanjuliza akamwako. wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi Eddoboozi lyo nkulu nnyo ng'okyayambadde omubiri. Yesu aikitange Kozesa akaseera k'olimu kuba akaseera kakulu. omusalaba bali bamubanjira nze Yesu wandaga ekisa kyo wandaga Mukama wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi bwe wafa olunaku ng'oliwerere Yatula. wasasula ebbanja lye nali sisobola Lyonna lyali lyakufa. Yesu wange Yesu nakuyimuse wandaga Mukama wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi we wafa olunaku ng'oliwerere Yongeza ku ddoboozi. byonna wasasula ebbanja lye nali sisobola Yesu wange Yesu kankuyimuse wandaga Mukama wandaga Yesu ekisawe wafiira mu nsonyi bwe wafa ku lwange bwe wafa olunaku ng'oliwerere Teekayo ebirowoozo ku buli kyoyogera. wasasula byonna wasasula ebbanja lye nali sisobola Yesu wange Yesu kankuyimuse Lamo mugambe wandaga Yesu wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi bwe wafa olunaku ng'oliwerere yegwe wasasula byonna wasasula ebbanja lye nali sisobola Kyatula ng'okijja wansi wa Yesu mutima. wange Yesu kankuyimuse wandaga omukwano wandaga ekisawe wafiira mu nsonyi we wafa munange we wafa olunaku ng'oliwerere yegwe wasasula byonna wasasula ebbanja lye nali sisobola Yesu wange
byose kuba mulamu jakuba woneja yatula kuba mulamu sina chetya kuba manyi yaline byomumaso njakuberawo nemokutya kuba mulamu kuba mulamu kuba mulamu kuba mulamu jakubawo esha kuba mulamu sirina chetya sirina chetya kuba manyi aline byomumaso zakuberawo nemokutya kuba mulamu kuba mulamu kuba mulamu jakubawo ekya yatula Yesu kyali ekyo kyoli sirina kyentya kuba manyi yaline byomumaso zakuberawo nemokutya kuba mulamu because he lives I confess tomorrow yatulateekayo ebirowoozo because he lives all fear is gone because I know he holds my future and life is worth a living just because he lives because he lives I confess tomorrow because he lives all fear is gone because I know he holds my future and life is worth a living just because he lives yatula sirina chetya manyi yaline byomumaso zakuberawo nemokutya kuba mulamu mulamu dala Yesu mulamu yatula ekyo kyoli ensana yamutuka seyayisa kwegala amanyi ng'okufa bambi gonagaduka ensana njerere Yesu owange mulamu mulamu abange mulamu Yesu mulamu yo ensana yamutuka seyayisa kwegala yazukira atudde mu kitiibwa era nange wendifa oyo yalinona atwale bugulu mulamu Yesu wange mulamu oyo ensana yamutuka seyayinza kwegala yazukira atudde mu kitiibwa oyo alinona atwale mugulu
Bamutwala kumacha bagenda okumulaba sibatwale akalosa kumulamu gwe basanga malayika atudde ku kinja n'abawa amawulire taliyo mulamu sana ya mutuka tena yeza kwekala yasukira ati atute kuchitiwa era nange wendefa nayo alitona chatule mukule mulamu wange mulamu Yesu wange mulamu yo Etsana ya muduka tiyayinza kwegala yaluira kati yatudde mu kitiibwa era nange bwendifa oyo alindona ntwale yazula nti mulamu wange mulamu tata Yesu wange mulamu yo Etsana ya muduka teyayinza kwekala yazukira ati yatudde mu kitiibwa era nange bwendifa oyo alindona ntwale mu mulamu Yesu wange mulamu oyo Etsana teyayinza kwekala yazukira kati yatudde mu kitiibwa era nange bwendifa Yesu tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo wamma kitange tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo wamma kitange tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo guno omubiri gwange guvunda tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo nga yadde omuntu wange ow'okubuulwa gwawonayo ow'omunda adde bujja taata saala ya mutima gwange tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo wamma taata tuwanyisa emmemme ompa emmemme yoye wamma tata tuwanyisa obulamu ompa obulamu bwo wamma kitange tuwanyisa emitima ompa omutima gwo wamma tata tuwanyisa emigugu ompa omugugu gwo buno obulamu bw'amalala twala simugambe Yesu twala omubiri oguvunda twala zine envunyu omubiri oguvunda twala omubiri oguvunda twala kati
amaziga gatwale Yesu okukaba kutwale okweraliikirira kutwale wamma okweraliikirira kutwale kutwale okweraliikirira kutwale kati wamma nabuno obukyemu butwale Yesu buno obukyemu butwale wamma tatutwale Jensala Yesu wange bitwale wamma tata bitwale Sabutwale, otwale mukubirawo kumulirawo oli. 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 Sabutwale, ontwale mukubirawo kumulirawo oli. Sabutwale, otwale mukubirawo kumulirawo. Tata kusaba ontwale, ontwale mukubirawo kumulirawo oli. Wamma nkusaba ontwale, ontwale mukubirawo nafuna eddembe. Yesu okulukuta amataano omubisi gw'enjuki wenna ebigambo ebikuvaamu bigaba bulamu bwokka ogaba bulamu Mukama abakunoonya tukulaba bwe tukulaba twewunyisa kimuyambe Yesu okulukuta Yesu okulukuta amataano omubisi gw'enjuki wenna bino ebigambo byo wamma ogaba bulamu abakunoonya wetukulaba otubumuza kusaba ontwale wamma tata kusaba ontwale ontwale mukubirawo kumulirawo oli. Kusaba ontwale onkulembere ontuse abo oli. Sabutwale, ontwale mukubirawo nafuna essuubi. Sabutwale, ontwale mukubirawo Kusaba ontwale, ontwale mukubirawo nafuna obulamu. Sabutwale, ontwale mukubirawo oli. Twala, ontwale mukubirawo yawummula. Sabutwale, ontwale mukubirawo. Ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe. Ogolole
kumpi kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, Yesu, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, wenjagala kubera, kumpi nawe, njagala wo, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe, njagala wo, kumpi nawe, kumpi nawe, mukifuba so, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe. Kale tulako ku ddoboozi lyogereko ne Mukama. Kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu. Iwe emmeeme yo. Power your heart and spirit. Iwe emmeeme yo. Kumpi nawe, Power your soul before the Lord. Emigwa gy'okutya okufa gikutuka. The cords that fear death. Oweereze Mukama ng'oli wa ddembe. Serve the Lord when you're Emmeeme yo. Emigwa gy'okubirowoozo bye gikutuka. the cords of your mind. Waliwo obulamu obulala bw'osobola otambuliramu. There is life you can Togenda kufa ng'ekiseera kyo tekinnatuuka. You will not die before your time. Tuwakanya ekirowoozo ekyo eky'okutya okufa. We go against that mindset of fear. Ekikutambuza nga kikuto kyalinga. Tukimenya. Ofuuke wa ddembe, fuuka wa ddembe. Mukama akununule okuva eri okufa. Mukama akununule okuva eri amagomba agasamye. Mukama akununule. Tumenyamenya ekikoligo ekyo n'ekkomera. Tulimenya, tulikutula, tukufuula wa ddembe. Rabba sentererere. Sikitili katala baba Siki mama Zakataya zikaya Okwano Yesu netegese okuwayo byonna ebyange watumukono onsimbize netaga kusisinkane. Imbira Yesu. Mukwano Yesu netegese okuwayo byonna ebyange watumukono onsembeze etaga tusisikane. Kiddemu ng'okinza wansi wa mutima. Mukwano Yesu ddoboozi mu bbanga netegese olero okuwayo byonna ebyange kwata omukono wiza osembeze tasa nange netaga tusisinkane. Mukwano gwange mukwano Yesu mukwano gwange nze netegese byonna okuwayo byonna ebyange wete watomukono mazima onsembeza kalero netaga tusisika
Hallelujah, Hosanna Kabaka. 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 Sinza ku Mukama mu bigambo byo. Hallelujah, Hosanna Omuntu yali muyaye, omukubi w'ebikonde, asindika kigaali nga n'enjaga ginywa. Omuntu yakyawa Katonda, Bayibo wagirabira ng'agyokya, nga bazirina bazimu kweka yakyankalana. Obwenzi, obusungu n'enjaga nga bwe bulamu bwe. Naye enjiri ng'emanyi, omuntu ono era yalokoka, naye ate okuva matulwe yalokoka, teyadda mabega. Bayiba gisoma nagimalako n'akiddamu, yafuuka omusumba ey'esengebe, okutuusa Mukama lwe yamwesigisa obuweereza obw'omuntu w'omunda. Asomesa emitima negiwona, abala n'ebibala ne mulaba, talwanira ntalo ze mu mubiri, abatamwagala nga yabaagala. Senfuma
yatambula olugendo basumba banafune bafuuka abamanyi ng'abasajja babayita kisenge natandika amakanisa gawerako kulwa Kristo nakola amasomero yawandiika obutabo obw'omwoyo nange nja kubusoma nino kubiga yalina mukyala we nga mulungi n'abaana be n'obugagga n'amawanga nga gatambula naye yagaana okubyesiga neyesiga Katonda enjogera bbiri nti nze njagala kufa njagala kuddayo eri oyo yantuma era lwali lumu omutume yawummula ngeno tukaaba tusinda tuzirika nga yali mu ggulu eryabuuka kuba yali awangudde enseene embi Senfuma yawummula okuva lwe yafa ndava mu kyejo omuddu waffe nga yaweereza nange njagala mpeereze Mukama nga nkyali mulamu abooluganda tuve mu kwerumaluma abooluganda tuve mu by'okuyomba buli omu akole kyamuzaaza kuba tugenda You are watching BGPTV, The Father's Heart. Tebiri kuyamba unako chiraba tebiri kuyamba unako chiraba nti obulamu bumpi amakutala buba bugenze kyasoliremu okubeera wano jjukira omutonzi ng'okyali mulamu Uncle James lwe yava e Bulaya yajjane kagonga akwataganye tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD
CD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing, balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Juicy one no over there, baby. Nairaba munango kuze, ondo muchalia wongo sajja kude. Obo muchala ngabano lina, olwamanyi gasebengerera. Katyolo webuuza nakola ntyanze, kuba emyaka n'ennaku ebigenze. Birowoozo bikulumiriza, munango kiraba nti obulamu bumpi, amangu ddala buba bugenze. Kyansolinemu okubeera wano, jjukira omutonzi ng'okyali mulamu. Lumu mu biseera byange eby'eddembe, natambulako ndiise ku maaso, batambula nnengera limbo, nesalawo kukyama neetegereze, ne nnengera ejjinja ku ntaana, nga kuliko ebiwandiiko bw'ebiti. Nze nno gw'olaba naliko nga ggwe, ate gye bujja naawe ojja kubanga nze. Osibula omukwano nti paka nkya, enkyalutuuka nga yagenze, bakubikira nti ow'omukwano bambi agenze. Olwo ensi ne kufundirira, buno obulamu bulinga kimuli, leero kirungi enkya kiwotofu, bakubina eby'ensi n'okwekusa, olunaku luli tebiri kuyamba. Munango kiraba nti obulamu bumpi, amangu ddala buba bugenze. Kyansolinemu okubeera wano, jjukira omutonzi ng'okyali mulamu. Uncle James lwe yava e Bulaaya, yajja ne Kagonga akwataganye, omukyala n'abaana baali Entebbe, nga bamulinze Kabulata. Bwe yabalaba emikugu nasuula, n'ayanjala emikono anywegera abaana, kyokka bba abaana bamuyita mu nkwawa, bakwate emikugu gye yali alese. Ffe twagala bitondo okusinga omutonzi, byatuwadde byetugulumiza, aleeta engalo semmere gy'ali. Oyagala kitoola ye tomuliiko, munango kiraba nti obulamu bumpi, amangu ddala buba bugenze. Kyansolinemu okubeera wano, jjukira omutonzi ng'okyali mulamu.
kiraba amangu ddala ojja kuba toliiwo kyansoolire bwezi jjukira katonda ng'okyali mulamu abagenze bangi naye balazeewa jjukira omutonzi ng'okyali mulamu kikugasa ky'okulya ensiro fira omwoyo gwo jjukira omutonzi ng'okyali mulamu fe abamukkiriza tuli mulaba yesu jjukira omutonzi ng'okyali mulamu sagala ogambe nzi tewamanya munnange jjukira omutonzi ng'okyali mulamu. You are watching BGPTV, The Father's Heart.